Olukiiko lw'abaminisita lulagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bya tekinologiya ekya National Information and Technology Authority Uganda NITAU okufunira poliisi ey'ebidduka obuuma obugenda okukozesebwa okukebera kaadi ez'okugemwa lumiimamawuggwe mu basaabaze wamu n'abagoba b'emmotoka ez'olukale. Olukiiko olw'abaminisita olwatudde olunaku lw'eggulo lwakizudde nti abantu abamu bettanidde okukozesa kaadi enjingirire eziraga nti baagemebwa ekirwadde lumiimamawuggwe mu kwoleka nti omusajja Nawolovu tafiira ku bbala limu. Ensonda zitegeezezza nti baminisita era bakizudde nti omuwendo gw'abantu abakozesa kaadi enjingirire oguli waggulu nga ziraga nti baagemwa lumiimamawuggwe ng'ate tebagemwanga kye kimu ku ebyo ebaaviiriddeko abasaabaze okuva mu Uganda okuyimirizibwa okugenda e Dubai mu United Arab Emirates. Okusinziira kw'omu ku baminisita abeetabye mu lutuula lw'olunaku lw'eggulo, olukiiko lwa kabinenti lwalagidde abakulira ekitongole ekya NITAU okufunira mu bwangu poliisi ey'ebidduka obuuma okukakasa kaadi entuufu nga omuntu asangiddwa alina kaadi enjingirire era ng'oyo anaasangibwa ng'agirina agenda kuvunaanibwa mu mbuga ez'amateeka. Y'omutesiteesi omukulu mu minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu Dr. Kanziira Diana Atwine agambye nti basazeewo bakozese satifikeeti eziteekeddwa ku mutimbagano ogwa minisitule ey'ebyobulamu era abasaabaze zino ze balina okutambula nazo ebintu bibabeerera ettereere nga nnyindo ya nte. Ebyo nga bikyali awo abagoba b'ebimotoka ebisaabaza ebyamaguzi okuva mu Uganda okubitwala mu nsi endala baagala gavumenti eddemu eteeseganye n'ensi eziri mu mukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika wabeerewo okugemwa kwa mulundi gumu okwetooloola ensalo zonna kwe bayita. Nnyini ntebe w'abagoba b'ebimotoka ebisaabaza ebyamaguzi okuva wano okubiyingiza ensi endala Byron Kinene ng'ategeezezza nti empiso nga babakebera ekirwadde lumiimamawuggwe zibakubwa emirundi emingi buli lwe basala ensalo zitaataaganya entambula zaabwe ne batuusa ebyamaguzi ekikeerezi. Kino nno kisinze kubeera ku nsalo ey'Emalaba esinga okuyingiza emmotoka ezisaabaza ebyamaguzi ebingi era ebisukka mu 1,000 bye biyingira wano buli lunaku. Waliwo ekintu ng'amawanga g'omu East Africa ge tulina okukola kubanga bwe kiba nti tutestinga one obuntu obwo obutestinga buluma abantu. Obuntu buluma psychologically abantu bali mentally tortured. Omuntu okubanga otestinga wano no testinga wali no testinga wali no testinga wali. Ekyokubiri amawanga ga East Africa gabadde gakola enteekateeka okutestinga kuno okukeberebwa kutya ng'ogyeko ekya results okuzitambuliza wamu naye okusasulwa kutya. Abadereeva bano batambula ensi yonna kati dereeva bamukebere Kenya ajje Uganda bamukebere bwabanga agenda Rwanda naye batuke ku boda bamukebere. Omuntu mulutu emu okukebera emirundi 3 kito kyalinga ng'ogyeko ne ssente okuba nti zigenda bito kyalinga. Byron Kinene ono mu ngeri y'emu agambye nti baagala batuule ne minisitule ey'ebyobulamu ebayambeko bagonjoole ekizibu kino kubanga bulijjo amaanyi tegamala bintu empewo tenyeenya kutu. Baagala kuteesa tudde ku mmeeza tuteese tulabe win-win situation. Tuda abamu bakola abamu tebakola naye batakola tulina obbawuliriza kubanga wadde ne babeera bangi ne babeera batono naye nga nabo balina ensonga. Ensonga ffenna etuluma ng'abadereeva ffenna etuluma tewali gwetaluma. Wabula omwogezi wa minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu Manuel Ainebyona agambye nti bagenda kutuulanga minisitule ey'ebyobulamu olunaku olwaleero balebe ekyokukolera abagoba b'emmotoka bano. Tujja kubeerako ne meeting yaffe nga minisitule buli wiiki tubeerako ne meeting. So nja kubuuza ku ezo nsonga kati sirina kyemanyeeko ku nsonga ezo kati. Guno nno si gwe mulundi ogusoose nga abagoba b'emmotoka ezisaabaza ebyamaguzi nga beediima olw'okubakebera lumiimamawuggwe emirundi emingi nga batuuka n'okwekalakaasa nga bawakanya engeri abakebera lumiimamawuggwe ku nsalo gye bakolamu emirimu nga bagamba nti yakasoobo nnyo.
Gavumenti ya Uganda etandise okwegerezeganya n'ensi eya United Arab Emirates okulaba nga ekkiriza ennyonyi eziva e Uganda okuddamu okusaabaza abantu okubayingiza ensi eya United Arab Emirates wakati mu kwekuuma ekirwadde lumiima mawuggwe. Ku nkomerero y'omwaka oguwedde United Arab Emirates yayimiriza ennyonyi za Uganda n'eragira zireme kuddamu kutwala abantu mu nsi eyo olw'omuwendo gw'abasaabaze nti abaali basangibwa n'ekirwadde lumiima mawuggwe okuva e Uganda okweyongera. Ensonda zitegeezezza laadiyo Kyabasa nti abakulira ebitongole by'ennyonyi byombiriri okuli ekya Uganda wamu n'ekya United Arab Emirates nti basisinkanye okubaako ensonga ze batuukako era bakkaanye balabe nga Uganda eddamu okutwala abantu mu nsi ezo eza Buwalabu. Ensonda era zitusiinyizaako nti ensonga eno yayanjuddwa mu lukiiko lw'abaminisita kabineti olunaku lw'eggulo era ne kizuulibwa nti obuzibu bwava ku bannayuganda abadde bakozesa kaadi enjingirire. Minisitule y'ebyenjigiriza etandise enteekateeka ez'okusinkana obukiiko bw'ebyenjigiriza mu gavumenti ez'ebitundu okubangula abali ku bukiiko obwo ku ngeri y'okuteekesa mu nkola ebiragiro ebinaagobererwanga amasomero gagguddwawo sabbiiti ejja. Dr. Kedras Tulyagenda nga yavunaanyizibwa ku kulondoola ebisomesebwa nga yabitwala mu minisitule y'ebyenjigiriza agamba nti kino kikoleddwa okulaba nti bannannyini masomero tebakozesa mukisa gwa minisitule obutatuuka mu buli kanyomero okulondera ensobi eziri mu masomero gano ate okukola ensobi. Dr. Kedras Tulyagenda agamba nti akakiiko ka disitulikiti akataagoberera ebiragiro ebyateereddwawo minisitule ejja kukavunaana. Yes, everything. All services are provided by local government, so we always work with local government. Now there's a lot more monitoring and inspection because of the COVID. We are more into schools and local governments are more into schools than they used to be. So it will be much easier now to actually look. Onazzeemu n'okulabula amasomero agatagoberedde bisaanyizo ebyateekebwawo mu tesitesi wa minisitule y'ebyenjigiriza mu kuggulawo amasomero nti tegatawaana okuggulawo newandibadde nga gabadde gasomesa okumala ebbanga eggwanvu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Hotels Mouth Freshener onywedde sigala mwenge oba owunyaakamwa olidde galiki wakafa ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwawo fuuyira Hotels mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Hotels Mouth Freshener nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Kimenya mateeka omuntu okulimba abazadde abeetaaga obuyambi okubawa basale ez'ekimpatiira nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Omuntu yenna alimbalimba abantu abalala okubafunira basale oluusi batera okubaggyako ensimbi ebasuubiza basale zino. Omuntu yenna akwatibwa ng'akola ekintu kino mu bumenyi bw'amateeka asobola okuvunaanibwa mu mateeka okumusango gwa obtaining money or goods by false pretense era egumuka muvi asobola okusibwa emyaka gitasukka emyaka 5. Laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga ezzeemu okuttukiza enteekateeka ey'okuddiza ku bawuliriza baayo mu kazannyo aka CBS akatuumiddwa ekikapu ekijjudde obugule. Akazannyo kano kaatandika omwezi oguwedde ng'era abamu ku bakozi ba Kyabasa batalaaga ebitundu bya Uganda eby'enjawulo gye basanga abantu nga bawuliriza CBS olwo nno be baguyikiriza ne balyoka babawa ebirabo ebiteereddwa mu kikapu ekijjudde obugule. Olunaku lw'eggulo ekikapu ekya Kyabasa kyatambulidde mu bitundu okuli Nyanama, Wankulukuku, Kajjansi, Busaabala ne Kabowa era abantu ab'enjawulo abaaganyuddwa baatenderezza nnyo laadiyo ya Kabaka eno olw'okubaddiza. Patrick Omujuuka avunaanyizibwa ku kitongole ekikulembera okuzza laadiyo y'abeene mu bantu era nga yeyakulembeddemu enteekateeka ey'okugaba ekikapu agambye nti abantu abatannaba kutuukibwako bagume beeyongera okuwuliriza kubanga abakozi ba CBS bakyatambula mu masaza gonna nga bagenda bagaba ekikapu.
Twagala okwebaza bannaffe ekikapu nga twabagamba nti kikyatambulira ddala nnyo abantu bangi tekinnatuukayo era bangi bagamba kakati ffe lwaki temutuwa kikapu ate nga naffe tuwuliriza tujja ngekyo bubamanya tuli mu kkubo naye nga kyonna kikolebwa okwebaza abantu abakuumidde CBS mu nnamba emu mwebale nnyo mwebale ddala mutukoze bulungi era ensonga lwaki naffe tuyitayo okubeebaza Ssaabasajja Kabaka asiima abantu be abawuliriza rediyo ye abagikuumidde mu kifo ekyo ekyokumwanjo ensonga lwaki tujja ntubatuusaako ekikapu ekyo kitannatuuka tulinde akadde konna tukutuukako. Ssaabasajja Kabaka maaso moogi ebigambo bye byankizo gye tuli. Wabaddewo obugulumbo bungi era n'okukozesa eryanyi okusukkiridde. Mu bugulumbo buno abantu bangi battibwa era n'ebintu bingi nnyo byayonooneka. Mu kifo eky'okugenda mu maaso buli kaseera tubadde tulina kuddamu ate buzzi okuzimba ebyo ebyayonoonebwa. Amaanyi tugalabye emyaka gino gyonna tegajja kukulaakulanya ggwanga lyaffe. Ekiseera kituuse mu kifo eky'okukozesa eryanyi tukkaanyenga bukkaanya mu Lungereza kye bayita consensus. Ebyejjoogo tubireke awo ensi yaffe nesobola okukulaakulana n'okutambula. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu Uganda ekya Uganda Athletics Federation kiyisizza embalirira y'ebyensimbi ya buwumbi 5 mu obukadde 100 ezeetaagisa okutambuza emirimu egy'ekibiina omwaka guno era ne kiyisa n'enteekateeka namutayika egenda okutambulizibwako emirimu egy'ekibiina kino okuva mu 2022 okutuuka 2025. Mu ngeri y'emu Uganda Athletics Federation efulumiza kalenda y'emirimu ey'omwaka guno Uganda mwegenda okuvuganyiza mu mizannyo egiwerako okuli empaka eza World Championships, Under 20 Championships, Commonwealth Games, Africa Championships n'emizannyo emirala. Emizannyo ku mutendera ogw'ensi yonna okusinziira ku mbalirira eno ey'obuwumbi 5 mu obukadde 10 ye gisinze okutwala omutemwa omunene nga gya kusaasaanyirizibwako ensimbi obuwumbi 2 mu obukadde 5. Uganda Athletics Federation sente zeyisiza mu mbalirira ezisuubira okuva mu makubo okuli National Council of Sports nga ejja kujjayo obuwumbi 3, World Athletics Federation ejjayo obukadde 794, abavujjiriza ab'MTN babaweeyo obukadde 422, Uganda Olympics Committee bagijjemu obukadde 25 n'amakubo amalala. Newandibadde ng'omwaka oguwedde gubaddemu okusoomoozebwa kwa Lumiima Mawuggwe naye Uganda yasobola okuwangula emidaali 2 egya zaabu newangulayo n'ogwa ffeeza wamu n'ogw'ekikomo mu mpaka eza Tokyo Olympics. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omulangira bw'abanga asikira Obuganda okufuuka kabaka ow'essaza Kayima aleeta akasaale n'akakwasa kabaka omujja nga bw'amugamba nti nze musaale w'eggye eryo erikuuma Obuganda. Embuga enkulu ey'ow'essaza Kayima Mawokota eri ku Mutala Butoolo. Engoma y'ow'essaza Kayima entongole eyitibwa Mawokota Gankosa era nga n'omubala gwayo guvuga nti Mawokota Gankosa. Nga tugenda mu gebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi zirinnya omwezi ogw'olubereberye ogwa Gatonnya omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 1945 gy'emyaka 77 egyakayita obwegugungo bwatandika mu bibuga bya Buganda ebyenjawulo ng'abakozi mu bitongole ebyenjawulo mu gavumenti enkoloni beemulugunya ku nsonga ezitali zimu. Abakozi baali beemulugunya olw'empeera entono ennyo eyali eva mu gavumenti enkoloni awamu n'abaali bagikolera so nga n'abalala baali beemulugunya
okwemulugunya olw'ebbeeyi eya wansi okwali kugulirwa ebirime byabwe ng'ate n'abalala baali balwanira nsako ya Ssematalo owookubiri. Obwegugungo bwatandikira Masaka, Buubu, Ntebe ne Kampala ne bulyoka bubu n'ebibuga ebirala omuli Jjinja, Lugazi, Iganga ne Mubende ng'era bwatandikibwa abakozi ab'amadaala aga wansi omuli bayaaya, abagoba b'emmotoka, bakkalaani n'abalala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Omukulembeze wa Mozambique President Jacinto Filipe Nyusi yeeyawudde okuva ku bantu bwe kikakasiddwa nti azuuliddwamu obulwadde lumiimamawuggwe obwazinda ensi eno anti bulijjo nkokotoyota olaba eyota nga bagiwujja. Amawulire amatongole okuva mu yaafeesi ey'obwa President e Mozambique gategeezezza nti President Filipe Nyusi yeeyawulidde wamu ne mukyala we Isaula Nyusi oluvannyuma lw'okukakasibwa nti n'omukyala lumiimamawuggwe yamuyodde. President Jacinto Filipe Nyusi yennyini ye yasazeewo okwekebeza korona oluvannyuma lw'obuteewulira bulungi nga mu nnaku eziyise abadde nnyo mu bantu nga wandibanga we waavudde obuzibu anti bulijjo akabi tekabula musombi kimbaga ya yakasombera balama. Bino we bijjidde nga wakayita ssaawa busaawa nga n'omukulembeze wa Botswana President Mogwesi Masisi naye abasawo bamuzuddemu obulwadde lumiimamawuggwe n'asalawo okugenda mu kweyawula okw'obuwaze nga bwajjanjabibwa. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakinogaanyizza nti okulya emmere mu biseera eby'emisana nti kino kirimu nnyo emiganyulo okusinga okwettanira okulya emmere ekiro, ng'okwettanira ennyo okulya ekiro si kya byabulamu n'akatono kirimu obulabe. Abayivu abaasookera mu kuzannya zzaala ow'ebijanjaalo nga byonna bwe byevuunika olwo abaafunye 10 byonna bwe byegalika 8 ate bwe byegalise bwe biba nga byenkanankana n'ebyevuunise nti olwo 2 okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku Harvard Medical School mu America ne balonda endya y'abantu 19 okuli abasajja n'abakazi. Bakagezi munnyo bakikakasizza nti okwettanira ennyo okulya ekiro kirinnyisa ssukaali w'omubiri mu ngeri etali nnungi nti kubanga obudde obw'ekiro bulowoozesa omubiri nti gulina kwebaka nga n'emmere gy'olidde ekiro etuula butuuzi mu mubiri tekola nga gy'olidde emisana. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno nannyini magezi Dr. Malishka Brown agambye nti emmere endi emisana ebukaala n'okunogaana omubiri gw'omuntu neewa obulamu obulungi eri amawuggwe n'omutima saako n'okutambuza omusaayi obulungi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Olukiiko lw'abaminisita lulagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bya tekinologiya ekya National Information and Technology Authority Uganda NITAU okufunira poliisi y'ebidduka obuuma obugenda okukozesebwa okukebera kaadi ez'okugema lumiimamawuggwe mu basaabaze baawule entuufu ku nkyamu mu basaabaze wano wamu n'abagoba b'emmotoka ez'olukale. Gavumenti ya Uganda etandise okwogerezeganya ne United Arab Emirates okulaba nga ensi eyo eddamu okukkiriza ennyonyi eziva e Uganda okusaabaza abantu okubayingiza ensi eyo wakati mu kwerinda ekirwadde lumiimamawuggwe. Omukulembeze wa Mozambique President Jacinto Filipe Nyusi ne mukyala we bagenze mu kweyawula kikakasiddwa nti bazuuliddwamu obulwadde lumiimamawuggwe nga ssaawa zaakayita ntono ddala nga n'omukulembeze wa Botswana President Mogwesi Masisi naye agenze mu kweyawula oluvannyuma lw'okuzuulibwamu korona. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.